twongera okuba nga ate tubaweereza. Olunaku lwa leero nina akatambi kenjagala okuwa nabadde mpitayitako ku mikutu emikwanira wala oba emitimbagano. Ndaba abasumba bagalamizza abaweereza n'endiga ne babasabula kibooko. Kigambibwa mbu butawaayo 1/10 ate abalala babakubye okuba nga beebuzaabuza, abalala tebaweereza nga kiteekeddwa, ne babakuba embooko ku katuuti mu maaso g'ekibiina kyonna nga kiraba. So neŋŋamba vidiyo eno katusooke tugisharinge ate tulabe ebirowoozo byammwe. Oluusi tujja wano tubagamba bana ekkanisa weezityo gye ziri ezikuba abantu kibooko nga tebawaddeyo 1/10 ne muwa mulimba. Eyo kanisa eri mu Africa, it's not abroad, eri mu Africa. So ekizibu kye tulina nti ffe mu Africa buli kimu tukitwala engeri gye tulabamu. God, it's true, olina okuwaayo 1/10. It's God's command. Naye kano tajja kukaka nti oba okiwaayo oba tokiwaayo, gw'amanyi. Oba okiwa oba tokiwa, it's all about you. Kiringa okwonoona, gw'amanyi oba oyonoona oba toyonoona. Naye Katonda agambye okwonoona kibi. Sin will lead you to death. Kati gwe wasala, whether you sin or not, he will not force you that you don't sin. That's God. He gave you free will. Naye ate bano abasumba abamu ebintu babiteekamu nnyo feeling. Babiteekamu feeling, ebyawandiikibwa baagala babituukize n'okusinga nnyini byo eyabikola. Naye ate tebabikola out of God's love, but out of their what? Anxious, nga baagala okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Ye lwaki njogera kyo, kasobola kuteeka vidiyo ya dakiika seconds 30 olabe embooko weevuga mu kkanisa. Tukome. Gye bayita embooko ensajja oba nkazi oba nsajja, naye lemetero buli obeera n'omusumba yenna ng'akukako okuwaayo 1/10 oyo aba nabbi wa bulimba. Omusumba talina kukaka, omusumba alina kukubuulira nti munayo olina okuwaayo 1/10 n'akomaawo, but to force you to tithe is not biblical. Olaba nennyini kyo takukaka, but who is the pastor to force you? So tulina abasumba ebimu eby'ekkumi babisaba nga abasaba ssente ze baakuteresa. N'omuntu yakuteresa ssente oba yakuwolajja mu bulungi, naye bano akukolimira. Kasita tobiwaayo akukolimira. I'm telling you. Agamba gwe bizinesi zo zifudde akuba tuwaayo 1/10. Banange abasumba bamu kasogera n'ogamba nalina embeera gye mpitamu, manyi kyasobola okubuuza otithinga otya, how often, owaayo meka? Okitegedde? Wategeera nti oli mwesigu oba owaayo weziti, aba ayagala eri gy'oziwoolekera oziwaayo otandika omuwa. Ate abamu oba omuwa buli mwezi. Manye oluusi bakama baffe balwawo tusasula. Ayinza n'otwala emyezi 2 togenda mufoosinga. Ye aba amanyi buli mwezi balina okuwa. Era omugala tebansasula agamba olimba n'otandisa okwonooneka. Ate nze nkubuulira onoozanyira mu 1/10 eyo Saudi gy'oli. Otomanyi nti oliyo ku lwa ssaala ya Katonda, Katonda yakukuumye. It's true. It's true, Katonda yakukuumye, naye takukuumye lwa kiweebwayo. Manya lwa tithe. Nedda. Singa Katonda yali atukuuma lwa tithe, bangi babadde yabattadda. Kubanga abatali balokole tebawa tithe, n'abalokole bennyini tebawa tithe. Kati ebyo bye batulimba oliwo ku lwa tithe, omulimu gwe guliwo ku lwa tithe. It could be true, naye ate tetukibesingirako nnyo. Kuba mirimu mingi gy'okoza nga tegirina tithe. So though sirivumira nti tithe tulina ogiwaayo. Olwokole tolya tithe, enjigiriza eriwo ennaku zino bwe 1/10
oyagala okiwaayo oyagala tokiwaayo simanyi ekimu eky'ekkumi kyali ekyandagaano nkadde oyo sitaani gwekola principle ya Katonda simanyi tuwa pastor kwegaggawaza gwe waayo anti ekizibu kye tulina tusinza abasumba era tutundidde basumba era buli onowaayo ekimu eky'ekkumi kino ng'amaaso go gali ku musumba era ogenda lowooza nti akirya naye gwe owa Katonda oba yalimanya n'accountability ye k'olwo olunaku gw'ojja kuba gw'okivuddemu nga ng'okireseemu pasita oba yawasaamu oba n'agulamu amamotoka yamanyi igwe wakola obugwo kakati tokkiriza pasita akutwaze mu geyeena lwakuba ekimu eky'ekkumi agenda kirya tokikkiriza okitegeera gwe waayo ekimu eky'ekkumi kyo ebisigadde birekere Katonda Katonda yennyini agenda okuyimirira wakati gw'ojja kuba obuuse ojja kuba okivuddemu nga pasita yakisigaddemu so enjigiriza y'obwa setaani egenda mu maaso you must not tithe bw'obaawo ekyawandiikibwa okutithinga kukutwala mu geyeena bibiri kale tekirimu nti otwala ekimu kya kkumi ogenda mu geyeena tekirimu naye obutawala ekimu kya kkumi it is a sin and a sin leads so si buli kibi kyonna nti baakiwandiika mu Bayibuli nedda okusoza bakuwandiikako mu Bayibuli naye si kibi omuntu n'agamba ekintu n'omusoza oba pasita wange n'omusoza si kibi okuziimuula okola kiso waliwo ebintu ebimu bye baazingira awamu nga bigwa so obutawala ekimu kya kkumi mulokole tolya kimu kya kkumi baba bafeera bw'osanga abamulekwa osanga abaku street n'obawo ekimu eky'ekkumi oba owaddeyo Katonda teyali musiro okwawula ebintu ebyo okuyamba n'abiteeka walala n'ebirala buli kimu yakiseparatinga oba oyagala kuyamba genda osome Matayo 25 ojja kusangayo awo ayogera ku kuyamba naye ekimu eky'ekkumi akyogera kyokka era ne mu ndagaano empya baakiwa okuvira ddala mu ndagaano enkadde Abulaamu ne mu ndagaano empya baawaayo so tobeera deceived naye ffe kyetugamba nti ensaba my goodness ensaba gye babisavamu ate yo esusse ogw'omulamuzi baba batuuse n'okubasabula kibooko obutakiwaayo eba esusse tegeeza pasita ye yatandika church as a business kuba buli musumba waba nga atunuulidde kabbowaati ebyo bye bigenda okuddirira kuba kibooko kubakolimira nga temuwaddeeyo mufe abasabira omukisa let me tell you as a pastor ekitegeeza mu buli muntu gw'osabidde alina okujja akwebaze no weyandi bwegyosabira Mukama abakole bulungi baleme nakukujjukira naye Katonda ye alina engeri gy'asasula alina ababi bajjo leeta ate bagende walala okitegeera so tofokasinga ku bantu bazze abasumba we bato akuya nesimaga maama nga weerabira nenkusabira oli bulungi wadde okujja okwebaza okuleeta ku nsigo ekimu eky'ekkumi oba okitwala nedda pasita so omuntu oyo yennyini Mukama amulungamye oba ye yeerabidde Katonda yakukozesa tasobola kwerabira he still remembers you era Katonda oyo yakukozesa alinayo akasanvu akalina kali eyo kasirise waliwo n'abantu bajja okukuleetera nga sinabaakusabira ajja kugamba pasita nze ebigambo byo byampadde omukisa ankusigemu kino nga tomusabire namusabira ng'ate abaamusabira n'afuuka ekyo kyali bali walala tagibawadde naye n'agireetera gwe so tulekeraawo okupiininga abantu be tusabidde ne babeera obulungi lwaki tebabajjukidde lwaki tebakomyewo mu church lwaki tebasize abantu walugwenagako naganze bana ebyansobera abantu bajja ne basabira ne babeera bulungi naye tebadda gwe abaleeta badde bakole ki unakuwa ekyawandiikibwa ojjukira abagenge 10 mu Bayibuli omu we yadde okwebaza babawa ebyawandiikibwa bana abaana abasomba akuwa ebyawandiikibwa abagenge 10 omu we yakomawo yawonera ddala bali omwenda tebaawona akalina asaaga obeerenga abagenge bali bagenge
so kikizibu ekiriwo nti Katonda aleeta omuntu oba musabiro baki ate tutunulira oyo muntu otunulira oyo nabeera bulungi gwe pastor Katonda akuyisizamu mukisa gw'abantu oli kamwa ka Katonda kyola Katonda kimunyiza nga omwana waze namuwa mukisa Katonda anyiga tanyigira ki so kati guli kamwa oyogera bwogezi what God says nati tumanyi tutandika okukolimira abantu bano lwakuba tebakomyewo lwakuba tebawadde ekimu kya 10 mu eyo kanisa lwakuba n'otandika okibanja ng'obanja salale oya ne salale mukamawo osirika n'emyezi 2 nga tomunyega naye ate ekimu ekyo 10 oli muleke Katonda ajja mulungamya lwakuba namwe oluusi we batabajjukiza mulyandye oluusi ne musiga mu maggwa mu kifo ekikyamu olaba bamula kisente za mwezi ziri mu mukisa gye mutwala ebimu eby'10 mubiwa ba agenti ba sitaani z'ababuliro agamu tegakyali makanisa aliwo okwata sente zo n'oziteeka mu kikyaki ekifu ekiri demonically possessed ng'olowooza sente z'osigaza zigenda kuba n'omukisa oba olowooza oba oziwadde Katonda kinga onokwata sente n'ozitwala mu musabo oba oziwadde Katonda kakati namwe mubeere sensitive musabe Mukama abalungamye nga mu bifo ebituufu mwe mulina otwala ekimu ekyo 10 nkwaso ya mukisa gwo nkwaso ya sente kimu kya 10 it's a point of contact of your money ali bwe wokikwana n'ogeza n'okikasuka mu bannabbi b'obulimba bubu mwana wange ojja kubeera gy'obeera okole ojje ozimbe akayumba ozimbe polo oguleka polo ozimbe akayumba okomewa ne Uganda obitunda atoddeyo oba okomewa okole business yonna esirike so we must be careful naffe nga banazima tebanabazibanja nga ababanja ze babateresezza naawe beera mugezigezi ng'obwana bw'emusota wajje muwa sente zammwe wajje otwala ekimu ekyo 10 matters ali chachi ngeye kuba kibooko owa ekimu ekyo 10 n'olowooza mbu osiza mu nnyumba ya Katonda awo oba otadde mu maggwa gennyini agawedde emirimu so tuwegerereza amakanisa agatabuse era oba owayo ekimu ekyo 10 musumba abeera mukwano gwo nnyo buli nnaku akubira n'essimu akubuuzaako naye webigaanyo emiteri omuntu gwo wekimu ekyo 10 are responsible for your success and failures era ebintu eba bitabuse oli wadde muga imirira nange mirimu nga gitabuse sinsabira imirira nange mu kusaba okitegedde naye abamu webanga biseera omukubira amasimu nga takwata n'omusindika mmesemu ga pasita kiri bubi nga takwata okitegeera naye omwezi wawe nga guggwako awo nga amanyisa galaze mesegi zonna azikuba boutique takuddamu naye pasita nsindike ku namba ki ekimu ekyo 10 Mukama Katonda wange oyinza olowooza alinamu auto reply teeka kuno yetamanya gano wayitewo dakiika 10 nga tanaziraba nga sinaziraba wayitewo olunaku kiki wabadde ongezesa sitaani notakukema n'oli ekimu ekyo Mukama atuyambe kale kekugejagala bbawa naye tubeere bagezi tubeeremu ninjogera ennaku simanyi weebereremu oba muki kati nze nkugamba beera mu Kristo wajjowe ekimu ekyo 10 editamininga ki ky'oli saawa zino financially beere bulungi mweraba